mwasibye mutya Abannayuganda abakyala n'abaami banenze sitera kubeera mu kamera ebiseera ebisinga mbeera behind the camera lwansonga mbeera ku kamera nga ndikodinga wabula ngenda kuvaayo okwogera ku saga eno vidiyo esooka nyinza obutabyogera nnyo saga kijenjogerako eri wakati wa Mukunja Maama Alima wamu ne Hanson Waliruno abantu abo bonna basatu mikwano gyange buli omu manyi embeera ze buli omu manyi neeyisaye lwansonga bonna mpangadde nabo ebbanga ze nali nasirika ng'era sirina mu kamera muuma nalimu nabo bonna era ebintu bya Sako mbimanyi byonna nga bwe byali bitambula naye kyanaku nnyo nalabye ebigambo omukulu Harrison Waliruno byayogedde ng'ali ku live wakati wange ne Mukunja ne pulira ne side ya Maama Alima gye baŋŋambye nze abantu abo nali ne beesonyiwa era nabavaako nze obulamu bwange bwakyuka si kukyuka nti okutereera wabula bwadde emabega emirundi gye sitasobola kugamba lw'abantu abo abawuma wamu ne Sako kati so nze wino gwe nnyina mungi gwe nsirikidde mungi bankwata empola oba banneesonyiwe bwe batanneesonyiwa nja kuvaayo njogole ebingi ebisingako kuba bonna mbamanyi nekibasobola okukola nkimanyi nzitera kubeera mu kamera ne TikTok account byonna nali nabisazaamu ze saasazaamu ze sajjayo mannya gange manya nali sikyalina inlogs channel zange za YouTube zonna esinga zaavaako eziri mannya gange ne Facebook so Maama Alima Hanson Waliruno muzije mu mboozi zammwe nga we nabajja mu bulamu bwange bwe mwakola mwe mubimanyi nze sikyalinya ku federation siri mu gurupu zammwe order ze mwawa muzimanyi ngenda kukoma wano video ngenda kukoma wano okujjako nga muzemu ne mwenzijonkera nja kujja mu part 2 awo bya mirembe sagala mmenya motoka yo boy njagala nanyine motoka eno njagala Maama Alima n'amakula anko tombuzaabuza sizekayana naawe njagala Maama Alima n'amakula mu mirembe nzize bya mirembe abadde mweno kopolo motoka zibadde bbiri wange bbiri zitya zibaddeyo kawondo olwaka abadde mweri ndala ebadde wali waliwo emotoka efulumye bwaba abadde mpa Maama Alima n'amakula nze njagala kimu sente zange ku bibiri njagala sente zange mu mirembe sirina muntu gwe ngenda kuddamu kutya ne waba wa kitiibwa atya nga yabba akasente kange tunuulira muvuga bw'obanga mmanyi omanyi waali gwe muleete mu mirembe tuleme kuyomba tuleme kuwoggana kiggwe either musasule miliyoni zange 4,600 ze yatwala nga tuli mu Sako y'abayimbi ne batuddukako ne Hanson Waliruno ne bagenda beegatta mu federation kwedikka enzo yonna yokebaddewo tosobola kulya kasente kaffe ka Sako tumaze okusonda sente zaffe mutugambye tugenda gabana ate ne mumala ne mudduka maze emyaka kati tugenda mu 3 mbasiriikiridde mbawe ekitiibwa kuba mu bakitiibwa kati ebitiibwa byaweddewo ze sigenda kuddamu kutya muntu n'omu olw'okuba alina ekitiibwa kopolo mullo siddamu kutya muntu mulala ne waabanga omusajja wuno balina embuto nnene boy mpa Maama Alima n'amakula mpa Maama Alima n'amakula mpa Maama Alima n'amakula ampe sente zange kubanga waali wano sente bazidde ntaliiwo kati bw'aba taliiwo anko sigenda kayana naawe mpa ebisumuluzo by'emmotoka atuwe ebisumuluzo ate tulimba mbu waliwo efulumye atuwe ebisumuluzo kino yekigivuga soko jicheki wao webuga tavao soka kwa soka kwa hiyo tu mkali mafuta tuwe kati omanyi
bwaleeta miliyoni zange 4,6 emmotoka nga baginona jamu ebibyo mugyemu ebyamwe mugulira ajjemu ebibyo byonna bijjemu tebagamba mbutwambye ebintu byammwe ayigemu jamu ebintu byebyekwasamba mwabaddemu sente zaabwe jamu ebibyo byonna omuntu navuga emmotoka bweti nga yamala kubba sente zaffe tetutambuliraku promota tamale kale kamera kanjitereze ku sente zange oba wali obaddeko mu ssako ne mumala okuŋŋaanya sente za ssako omuntu n'adduka nazo nakubidde maama alima n'amakulu omanyi bye yaŋŋambye yasose kuŋŋamba mbufe muwuma wulira yaŋŋambye mbufe twavaayo muwuma twadda mu gundi mu federation ewa edikenzo ogenda olope federation sente zange naziwa federation nze sisobola ba musiru kulopa kenzo siwangako kenzo sente sagala yetuuseko buzibu atandika okugamba mbufe twaba mutuusizadeni bakopola abalala temumukiriza kuba simu n'emubboyi nga tetunabulira ajja